Nawe sinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti wasibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina Council Hassan Nsubuga munnamateeka President wa Buganda First. Twayogera ku nsonga za Walukagga olwaliro babadde mu kooti neewa olunaku lwegenda okusala omusango ogwo bagenda okuwa ensala yaagwo nga olunaku lugenda kubeera lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 22. Waliwo bankubira essimu nga byakagoyo nangamba kakati ogwobiraba otya nenga tunide kooti nnyina Hassan Nsubuga munnamateeka tugenda taputa mateeka n'okulaba ensonga zino nga wezitambula era nga weziri nadde ne tugume naye munnamateeka nangamba nti Walukagga alina ground emusigazaayo era akakiiko k'ebyokulonda kaakola ensobi ne bamutwalaganya mu comment section yawo. Kati nnyina Council soko obuza abantu twogera ku ya comment lwaki nabo mulimu nati abantu abawe endowooza zaabwe baziwa naye nga bye bawaako endowooza tebabitegeera bwe twogedde ensonga nga za byamateeka gwa amanye etteeka jangu ogambe mu comment nti Council walimbye okusinziira ku article bweti egamba bweti awo tujja kumanya nti kyoyogera kituufu naye bw'ojja n'owogana bwoganye tujja kuwa budde abatulaba mbalamusizza mbebaza omanyi nti abantu ebintu bye tukola babiraba babirabira ddala n'abatasiima gye bali era n'abatasiima gye bali be bawandiika ebyo bye batategeera abatasiima naga kampandiikewo mbabuzeebuze naye tosobola kutujja ku mulamwa kubanga bye twogera tebibaamu kkoona lyonna amateeka tegakuba kkoona yes tegakuba kkoona n'olwekyo litajja kujja kootinge wano bitaliiyo byonna bye twogerako wano bikola ki bibeerayo n'olwekyo tubeebaza okutulaba gye musinziira ku MS Media mwebale kutulaba mwebale kutambuza message zaffe ate n'okutuwa akamwanyi abo abasobola okutuwa naye bannaye akamwanyi mukyakasibye naye mukaleete kuba tugenda mu nnaku tetulina za Christmas naye sebo olina okuteekako emitwalo 5 soka wenyoole naye so n'olwekyo akamwanyi mukatuweere ddala akamwanyi waliwo yanga nti Christmas president ejja kujja so naye yasuubiza president yasuubiza nzi naawe sebo bakusuubiza nange nsuubiza ne bongati naye bw'osuubiza otuukiriza sagala osuubize bw'oba toyina era gamba nti sikola ki sirina abafunye okusomozebwa okw'enjawulo tubasaasira nnyo era tubakwasa Katonda abalina ebirungi bye mufunye tubayozaayoza mukwano gwange Brigadier General Damulira kati Major General omujjufu yavudde ku Brigadier General n'afuuka Major General mpozi yalina ssente z'abaana ba ghetto ennyota baazimuwadde Director wa Crime Intelligence era akola bulungi emirimu CDF yadde abatikkira ennyota yabaga nti yalabudde bannayuganda wa Crime Intelligence ye Director wa Crime Intelligence yanonyereza ku omukesi ye Ssaabakesi yalinga Zuma wa omukonto wesiziwe ye Ssaabakesi w'eggwanga lino Uganda so bagiyita Crime Intelligence nesebo ino omukisa okubanga Ssaabakesi kyaliwo ng'omukwira n'atagamba ani ono tambuza naye Hassan ogamba ki ndi mu office jangu mu dakika 3 agamba bugambi president waliwo obuzibu nga nti mbadde nkubuuzaako abaana mugandi waliwo obuzibu era ne waba agenda mu meeting asooka n'agisazaamu n'ampuliriza byengenda mu yes ekyo kiba kikulu kubanga yes kikulaga nti ekisooka omuntu akuwa ekitiibwa omuntu akuwuliriza ate n'ekirala kitegeeza nti byogenda okumugamba byamakulu olaba omuntu takuwadde budde n'omukubira anti ali bize oja amanya nti oyo byangamba bulijjo biba tebirina nnyo ki mulamwa n'olwekyo CDF General Muhoozi Kainerugaba yalabudde nti naga nti bwe mumala okulonda mwenna waka tabagala ku polling station ne mita ziri 2 tazebeetaagako muddeeka nebya mita 2 yabiganye nti abatali ekyemboka egenda kaaba yeyayo bani gwe bayodde nabi balina gwe bayodde akulira engineering brigade yawo eya Uganda was arrested bamuyodde ndowooza yesterday but one bamuyodde tujja kubayoola kyonna kibagamba wala kyabuza abantu maliriza kati Walukagga kineno njagala speed twogere ku President Museveni ali mu Buganda kati ayinawo ground yonna yonna gwe mu mateeka nga bw'olaba ensala eri esobola okumuwa essuubi eya 22 gye bagamba ekuwasa egona Walukagga sokona simuliiko nnyo ensala eno eya 22 kino be yagulimu amateeka twagogeddeko nti tegabeera na kkoona yonna wano tubeera mu kalulu
ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yenna abeera aliko abeera alabula naddala mu ab'amawulire ffe tulina obuyinza ffekka obulangirira temugeza teweetantala ekitegedde gwe n'akulabula gwe n'alabula nange akuta akasimu kange anayimirira wali wantufunyewo 25 si bye ebyenkomeredde era nammwe muba mwogera muga bino bye tubawaako si bye ebyenkomeredde akakiiko k'ebyokulonda kalina bituwa kaakati beetuma omulimu ogutali gwabwe obukiiko buno ebitongole bino biri bisatu: Electoral Commission, National Council for Higher Education ne UNEB. Bonna bakola beetengeredde. Tosobola kusanga National Council nga yegenze mu kuteekateeka ebibuuzo bya UNEB. Yes, kakati Electoral Commission emirimu gyayo gye gino mu complain zino ez'ebyokulonda. Emikono oyo gye yaleeta si gy'abalonzi ba mu kitundu. Okitegedde? Eba emikono tegyawera twalaba wano nga abamu babazaayo ne kuba president. Mugende munoonye emikono district ya 25 ng'olaba oli talina nawe yeekubira ndulu wadde gamba nti bwe munanziyamu jagenda mu kooti kubanga toyina mikono etteeka libawo obuyinza obwo tribunal yabwe okutula ne gani gwe toyina mikono tukujjeemu. Eyo isi obwo buyinza bulina naye bogamba nti teyina buyinza butaganjula mpapula za Matiya Sekanja koba yasomera wa oba mu university ki oba mu primary yawe ebyo tebigikwata. Okitege? So obuyinza obwo buweebwa ekitongole kimu mu Uganda kya National Council for Higher Education. Ka National Council yegenda tutagulula wano yeno okujjanga principal witness yatutagulula dda negamba ono ayina yatutagulula dda ne mukakasa kubanga kooti kati omulamuzi Kinobe yawandikidde da National Council ebakakasi eno certificate yammwe teyeetagana kubagamba nti ddala ono yasoma oba tuyasoma. Certificate yammwe nti yaffe kiba kimala teweetaagawo ate omulamuzi abagenda abaddayo ku baloti ye omukulu abaddayo ku baloti pepa. Era lwaki omusango guno gusalwa mangu waliwo ne yabadde ngamba nti bali era basegona ne Electoral Commission bajja kujulira guno omusango teguliiko apiiru. Ekyogala kumala kooti kiba kiwedde lwaki nti era oli yabadde ngamba nti ate kansa emisango emirala egy'ebyokulonda nga gibaako apiiru kuba giba n'obudde. Guno tegulina budde. Guno tegulina budde. Yesonga lwaki baguse speed. Nga 15 tulina okulonda. Electoral Commission balina okugiwa nga tennabakola ki kufulumya ballot paper balina okubeera ng'omusango guno guwedde. Egenda okuba ballot paper za Busiro East nga Walukaga ategedde nti ajja kubeerako batali nga tewagusingira wano oba bwagusingira wano there is no appeal. Tewali wadda walala. Kati ekyo nakyo nkitegedde. Abasinga obungi badde tebakimanyi nga bamanyi guliko apiiru kubanga bakikolawe batyo nti okulonda kuba kugere kuba kwa nnaku ezo tezongezebwayo kubanga waliwo omusango ogenda mu maaso. So nga ate omubaka wa Parliament bwamala okuba ebirayiro omusango omuguwoza kubanga already oli ali mu Parliament n'okulonda kwaggwa kati tugende mu maaso we tunaamalira weewo kooti eba n'obudde obukola ki obumala okukola ensonga eyo. So n'olwekyo era omulamuzi Kinobe abadde agamba nti ensala yabadde asazeewo giwanga 27 bannamateeka Walukaga ne basaba ne bagamba oweekitiibwa omulamuzi obudde buba bugenze ate nga ensonga gye beekwasizza ntuufu nti Electoral Commission yafulumya ensala ng'ennaku z'omwezi 9 Novemba nebeera nayo n'egifulumya mu Desemba. Kakati ekyo kikulaga nti era waaliwo akabadi ak'okulwisaawo kubanga lwaki bw'oba osaze leero ensala togiwa oli neyeerwanako ng'obudde bukyala lwaki omumalira weeks pompi 2 nga muli ku nsonga y'emu. So okubanga abantu abasinga bayinza okulowooza nti tuwolereza Walukaga kisibwe tuwolereza naye tuli ku mateeka tuli kuteeka olw'ensonga kino kijja kikutta wa Nuupu Walukaga ye wa Nuupu naye kijja kukwata ekyo weenaale kikwate ne independent kyekiri n'ekya Ivan Bwowe kyaliko nti ensala yonna esetinga omuzungu kyayita president nti eteekawo ekyafaayo nga mujja gijuliza Matiya Sekanjako bamuwabirako mu Electoral Commission mu 2026 olwo tuli mu 2007 ensala ewe yekole ki eyambeko kubanga bagamba omusango omukadde gwe gusala omupya eyambeko mu kusala guno naye oli omulamuzi ye yagamba ati bwe tuba tuli mu kooti nga tuwoza emisango gino tujuliza n'emisango egitaasalibwa wano kati kankuwa ekyokulabirako nti
Munyagwa aba wabide President Museveni nti katugeze ba mu byaka tusobola okugamba nti naye Kenya naye goborera common law Kenya Malaga yasazaamu omusango yasazaamu obuwanguzi bwa Kinyata ng'agamba nti akalulu ne weerabikira kamunga ke kabbiddwa obubbi buba buki bubbi kati ensala eyo musobola ogijuliza n'abalamuzi basobola okusala nga beesigamye ku iyo embadde manyi mujuliza za mu ggwanga lyammwe lyokka mugenda ku misango egy'enjawulo okusinziira amateeka ge mugoberera n'ezensi bali baagusala batya ye baali basala baatunuulira ki kubanga basobola okutunuulira omusango guno Matiya Sekanja gumukosa gutya basobola okusala omusango nga ne family yo gugitwaliramu okitegedde tegukosa gwe wekka ne family omwana omukyala ab'enganda zo maama wo kitaawo ebintu yes kati omulamuzi aba alina otunuulira ensonga lwaki tujjayo ensala ezo oli bwe yali asala yatunuulira ki sipiriti y'okusala omusango nayo nkulu mu America bali bagala okugoba Donald Trump kuba president mu kisanja kye kiri ekyasooka akakiiko ka parliament aka Congress ya America kayita ba professor abakugumu mateeka ne kayita n'abo basajja bakadde abedda abaliwo nga babagase mateeka ne bagati naye mutubuulire spirit ki yaliwo nga mubagase mateeka ono ba ababagase mateeka gye balina because abaliwo nga babagase mateeka tosabanga naye abataputa amateeka abasajja abakulu n'abakazi abakulu spirit ki mutima ki ogwaleetebwa okuba nti president asobola okugibwamu obwesige mu mbeera nabo ne bataputa ebyabwe kati akakiiko kasinziira ku ebyo ne kaga nti sinziira ku birowoozo bye tufunye mu bantu bano kino katukisuule mu kasero oba kino katukitwale mu maaso okitegeera so ensala za kooti zijuliza emisango mu nsi ez'enjawulo kasa mubeera nga amateeka ge mugoberera gakwatagana tetusobola kujuliza amateeka ge China kubanga amateeka ga China tegakwatagana gaffe tukusobola ogenda e Bungereza waakiri kati ojja genda e Bungereza kuba bankulu ejja kujulizibwa misango emirala egirijja naddala gy'amacuwa egi biki kati macuwa egi ekyo kigenda kuba kivudde nawo eri equivalent teri equivalent wetagana kukiwaaba kubanga omaze okutegeera omusango guno gutuwa ekyo singa basala nti Walukaga talina buyigirizi kitegeezebwa amacuwa egi yenna aliyo abagenda kwekaabira kati omulamuzi aba amaze n'okutegeeza nti National Council talina na buyinza bwekenneenya biwandiiko bya buyigirizi bwesala nti Walukaga talina buyigirizi ate essiga eddamuzi nga nalyo liri mu kaseera emaze okuyingirira ate ekitongole ekirala ekyetengeredde kitalina buyinza n'olwekyo National Council for Education yeyo kati yeyina okuwa omulamuzi ekyokusalawo ye muwe ekyokusala ye talina kwenoonyeza bibye kyetugambye nti amateeka tegalimu makoona temuli shortcut mu mateeka temuli n'olwekyo olitasobola kwebalama kino kubanga waliwo kino okitegeera nabadde ndaba ku biwandiiko bya Mulyanyama nga yayita Luganda lwokka alimu F9 Luganda lulimi lulungi ate n'ekirala tetwetaaga baayita twetaaga certificate yo yafuluma oba oli mu grade yakuna oba olina principal pass certificate yo yafuluma nti yafuluma ebiwandiiko bya Mulyanyama byangu nnyo byakuchalenjinga mu anti obuzibu nti alabika yakozesa bya muganda we kubanga nayogeddeko eggulo ne siraaje birabikanga si bibye embu muganda we yafa ate nasala bingi biri awo era akakasa abasajja n'abakazi bali awo bali mugamba essaawa yonna wawangula tumutwala mu kooti bwekiri kwa yakubiddeko siraaje namugamba ofaaki sajja namuga sina kyenfanze njagala ngoberera mateeka namugamba ebiwandiiko kyokakasa bibyo Mulyanyama talina biwandiiko tabiina ye tabiina kyo twagala kubanga ekya Walukaga ate kyanjawulo nnyo n'ekyamulyanyama oli talina wadde talina kantu nakamu kalaga nti kano oba kale mwenkwasizeeko kano ize kano talina kusoma Mandalasa simanyi munaleeta ebyo tebikolamu talina tula omujiji kali mwezi ne confirmation yo ne banjigiriza osobola otyo sorting kasasiro ne bampa certificate it is not equivalent Mulyanyama naye atukoze bubi nnyo yani upya tenge tukoze bubi Mulyanyama naye bamutandika munye yanyenya banyi bajja kujjayo ate nabbosa naye talina wadde bannange kati basi bakola due diligence ono we kimanya kabonera naye aliwa gundi ye bamuyita Patrick Kuteesa naye talina dwaki okubanga tumanyi kwogera luzungu tekiriza nti tewasa tebalina biwandiiko sigamba nti butamanya kwogera luzungu so kesi ya Walukaga eyawukana ku cases ez'abano yo yanjawulo nti ebiwandiiko biwebi kubanga balibo kye beesibako
baluwa eri kubeera expired kyekyoka tebagamba nti nfu but it is expired kati National Council bwegamba kooti nti ntuufu ebyo bye expired yo kooti tesobola kubitunuulira kati gwe nga munnamateeka olaba olukakasa okugyayo obuwanguzi asobola ayina ebitundu nga 8 kati kitegeeza agenda bujjayo okugjayo obuwanguzi kubanga kyenkugambye nti ensalawo eno bwegamba nti Nowalukagga teyasoma ekisooka eba eyingiridde emirimu gya National Council for higher education yo yebawe ekyenkomeredde mulamuzi tayiya bibye kino tuze tukiraba mu cases nyingi nti ye National Council yekuwa ekyenkomeredde okitegeera yasoma ono teyasoma yetagulula nga bw'oyinza oga nti Electoral Commission etutagule tuli 8 ani awangudde tebajja bitwala wa mulamuzi oba wa National Council ba mu UNEB ani awangudde ani alina otubuulira ekyo Electoral Commission kakati nze yemulugunya Electoral Commission olumalayo olulangirira era ekugamba oba tobatidde nabyo tulangiridde genda wa mu kooti kooti yaddembo sazaamu ebya Electoral Commission byesazeewo ng'emaze okwekenneenya ddala kuba kooti erina obuyinza obuddamu okubala obululu erina obuyinza obwekenneenya DR forms mwazeekenneenya bulungi obululu bwakwatagana ekyo nakyo kirina obudde bwakyo so nti kooti erina obuyinza obusazaamu ebintu byonna ebya Electoral Commission kubanga ekyo lwaki kijja nti okulonda kubaamu emivuyo mingi naye kakati wano mu National Council bakulaga nti akakiiko kali kamala kwekenneenya era ne kasaba n'ebiwandiiko ebyenjawulo gwe byosaba kyova olaba nti bw'ogenda ku ebbaluwa ogiraba eya National Council amaanyi okumanya egalina ne bw'ogitwala yokka ku kakiiko k'ebyokulonda bakunominating tewetaaga mugugu gwa mpapula tewetaaga kesi ya mpapula namba ne woba oyina kesi namba woba togirina tebajja kunominating ne woba oyina loole y'ebitabo ng'ejjudde so musajja Nowalukagga sawa yonna adda ku ballot paper asobola okudda ku ballot paper olw'ensonga ezo wammanga nti ekisooka yamaze dda n'okuteekayo ebiwandiiko bye biraga nti n'okusoma n'ebibuuzo yabimaze okubituula ebya St. Lawrence agenda kumutikkira ndowooza ba mu January oba gwakubiri awo bagenda kutikkira yamaze okusoma nabyo yabitaddeko ku biwandiiko byatute mu koodi but yasubmitting admission form wali ku isinga nominating oba yasubmitting kano kokka kapapula ndowooza alaika yateekayo na certificate ya National Council yokka waliwo okulya n'okukombeswani siri munnamateeka tewali naye tujja kulaba tewali jatugendako okufaza w'e Masaka gwe baawambye gavumenti yamu ate ng'etabuse etandise n'okuwamba abasajja ba Katonda tujja kukwata abantu bonna abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka ate kati faaza okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka tekuliiko ddiini bannange tekuliiko ggwanga tekuliiko kibiina kyabyobote n'amini bye baakola kubanga ne bw'okwata Matiya Ssekanjako n'omugamba nti nkutte nti weenyigidde mu bumenyi bw'amateeka naye alina eddiini gy'asoma toyina ddiini nze ndi musajja mukatuliki kyenkugamba so oli waaba ayina obumenyi bw'amateeka bw'akoze abajja kukwatibwa ne bw'aba munnaddiini naye nze kyendowooza kati ekintu kubanga mubaamuko abantu mu Uganda oba ne mu nsi yonna nga bankizo ku bantu abalala kwegamba nga ne woba wakumukwata tomuwamba buwamba yes buli munnayuganda okumukwata oyina emitendera moyita samuninga buli munnayuganda ne waliwo ogamba nti Arnold talina na address ne oli alina address Arnold alina akayumba kapangisa ne bona atwala ebbaluwa ye wa Land Road asobola okugenda ku makyanga ebintu yabijjeemu mu nyumba naye oli alina office so ebbaluwa emuyita ku police mugitwale wa Bishop Silverus Jumba ye mukama we alina ne office gye bamanyi obulungi osobola n'ogitwala ewooli kale n'omugatukolaki tumwetaaga naye otanyonyola nsonga naga tumwetaaga yeyetaaga abeeko byanyonyola ku poliisi ekyo kimala kubinyonyola akomewo oba okituuka ekiseera nga kyakumutwala mu kooti mumutwale naye tebasobola kuyitawo nnaku 11 ng'oli yatwalibwa nga musirise ne Catholic Church nayo yakozeemu ensobi ekimanyi n'abantu ne Catholic Church yakozeemu ensobi kubanga omuntu Catholic Church ensobi gye yakoze yeno nti omuntu awambiddwa oba akwatiddwa
ngali ku ddaala temusobola kulinda naku 11 nga musirise busirisi. In fact lwenyini kankubuuze Archbishop bwawambiwa katugeze kati katugeze Bishop Semoge oba Sereferes Jumba yine we Masaka basobola okuyitawo olunaku tekisoboka tegedde naye abasajja adde basirise nga baganya okwogera ku faaza waabwe kinekyo kyankubye enaku 11 neziyitawo nga musirise abantu family ye nemala okulajana mu mawulire namwe ne muvaayo ne muwandika ekiwandiiko kyamazeemu nakyamaanyi kitegeeza oba be bamuwaayo bennyini nga nabo bali mu kwekangabiriza Catholic Church oba ekyalina politics Catholic Church naye ina politics ebyobufuzi bingi ate okwetolola ensi yonna Catholic Church eyo yenyigira nnyo mu byobufuzi bangamba ejja gye bajjawo kibi wano yali mbi nnyo kubanga yali amaze okukola erinnya lye ate nga just mere priest ne bamugenda ne bamukanyuga ali mpigi alina ekigo ekyo kyatwala ebyo ogenze kale okitegedde kati Catholic Church naye ina okwetereeza abantu bangi baginenyeza nnyo ne bagikubamu ebituli ne bagaa nti naye bannange faaza omulamba ayina ne institution gyatwala kulira ebyaki n'amala ennaku 11 kumpi wiiki 2 nga temulina nekimu kyemwogera famire nemala kuvayo nti bannaye omuntu waffe yawambibwa nti ani nze nange nakyewunyiza egamba faaza omanyi ndi amawulire we gavulumye nate ndowooza bamuwambye ku olwo ate bamuwambye ku olwo kubanga okusinziira ku ddala ndaba muganda we ng'akaaba amaziga ku TikTok okwo ennaku eziyise nolwekyo faaza gundi ekereziya ina okwechekinga naye kyenjagala okugamba teri muntu ali waggulu w'amateeka naye abantu enkwata yaabwe erina okwawukana kubanga faaza ono ne mumuwadde kale mwaze ne mumukwata muyinza oga nti oba twandumuweereza ekiwandiiko yandidduse naye mumukutte Masaka wali ekatwe wakolera mumutwale ku poliisi e Masaka balooya be bamu accessing oba balooya b'ekereziya dini bwamaliriza nga muyina kye mwetaaga oba kooti kuba n'obudde obugenda mu kooti omutwala bwaggwako dda essaawa zibeera 8 kati mumukuumira mumukuma mu bumenyi bw'amateeka ate nga ne mumukuumira ne mu kifo ekitali mu mateeka okitegedde yes bino ebintu ebimu tetujja kukkiriza kubanga mulimu ababikola okwonoona gavumenti era bali mu kwonoona kalulu kabana NRM mulimu ababikola okwonoona gavumenti era nina ne NRM bangi benda bye Masaka eyo nga bakayana nga bagamba naye bye mukola birina engeri gye bikosaamu okitegeera kubanga oli omukutte mutwale mu kifo ekimanyikiddwa balooya bamu accessinge bagambe nti emisango gye gino egimvunaanibwa newe guba gwa butujju tulabye bafaaza ne baseeka baani nga mubatutte wali mu kooti nga bali ku misango gya butujju baseeka abayimaamu ab'amaanyi tubalabye wano mu makooti kati tekijja kuba kipya kubanga faaza mumuvunaana kubanga era ekiwandiiko UPDF yamulubiza yagambye nti tugenda kumutwala mu kooti akadde kono tetumanyi oba bamutwala mu y'amagye oba mu y'abantu ba bulijjo kati tulina kutegeera so ekyomukwata si kibi but embeera mwe bamukwatidde embeera bamukwatidde bamudeeta drone drone we yandize nemukwata naye ne bamutwala ku poliisi wali e Masaka abantu basobola okumuaccessingira nga asobola n'okukubira muntu naga kankubira ono mu bugambe zino kankubira Archbishop ye mukama wange gundi Bishop we Masaka mugaye nti amu naye bankutte sinategeera misango Masaka nga ekigo oba bagiyita batekereziye Masaka bayina balooya abekereziya bamwakisesinge bogereko n'esaba wabi wa gavumenti misango kyegimu newe giba gya butujju wadde kulya mu nsirukwe tewali mutawaana kubanga omuntu yenna muntu asobola era bagamba misango gya kuseketerera gavumenti era gyegyo giba kuba kulya mu nsirukwe butujju buyeekera gye misango egigwamu ekyo ekiti kuba gye givunaanyizibwa Besigye kuseketerera gavumenti so kitegeeza emisango egimuliko gya naggomola era bagamba tugenda muleta mu kooti avunaanibwe ng'amateeka ge galagira naye panna wali mu custody yaffe tukyamubuuza tuyambeko kimanyi kulisi magezi we yagambye custody yawa akyali mu custody yaffe tukyamubuuza tuyambeko ku nsonga ezimu ez'enjawulo ensonga eyo oluvannyuma tujja muteeka mu kooti custody yamwe waba agirimu kati agirimu mu bumenyi bw'amateeka ssaawa zino naye nga tetuli safe kubanga n'abantu betwaligambye mbu bafaaza era nabo olaba bayoolebwa mu njolebwa olina omusango gwe waziiza kyokka nasobola omuyola nga kituufu alina omusango oza lwaki bavuze ne bava ku ofisi yo ne bagenda ku yooli kati oba olowooza bayise ku bafaaza bameka okutuuka ku ye
Tuga sajja buba bufunye intelligence yabo. Intelligence ya government ina intelligence. Kyo musajja ono kumbeere no neno. Kola like ino omusango. Intelligence ekola. Tinagambye osobola okubeera n'omuyambi wo office naye nga akubega. Nenga tomanyi intelligence nga tomanyi. Kati ngabo tumala wagalo tekamo kisawo kya sente kiri. Jeno damu ya director wa crime intelligence. Naye osobola okubeera n'omuyambi nga ata reportinga wa jeno buli lunaku. Amuga ndi akatugenda kusinkana gundi. Twenda kusinkana gundi. Leo mukyami nyo kulya ku mmere. Ne munyudde amafuta alipotinga. Ne abera ki bishop aliko abamubega. Eyo MI6 yetero bikole eyo Bungereza. Kati jajja aliko jembera bwegira bweti ne obanga kwenyenyamu bwenyenya tulipoti. Nabalasha babikola. Nabalasha babikola. Tutwala tugenda emotoka nefuna mu obuzibu ne tufuna tu parking atusobola tusoke tutereze ku motoka reporting. So kibayita crime intelligence ekyo kati wa crime intelligence ajja wano sobola okumutegera ajja nabeera wano nakola ne gundi nakola ne mukola ne interview nayogera ku yayogerako naye nga bamugambye beera ku MS oyo omumaleko emyaka 2 tulabe wadda bagenda okunjola we pa nga bamaze ofuna information yonna yetagisa yonna nga buli kye bakubuuza okimanyi yogera ku kiki eyo CIA yennyini so kyenkugambye nga musajja wange Kyamani Kabuuka yangamba yagenda mu meeting ya NUP mu hotel yemu ne babajjako amasimu buli kimu kati bagenda okumaliriza waliwo ennaku 2 abaali awo waliwo abasajja bamwagala asimanya asayininge ku ttaka biki nakandi nga sirina budde kakana akkiriza agande kantekeko ekisaati wano bamuteekako butesi kaveera bati bamuteeka mu drone nga bamugaa tugenda sooka twala otubulira amazima byadde mu hoteli gye mwabadde wayogedde ki nayogera buli kimu bwe baamala ne bamuteerako amaloboozi ekyamutaasa nti byeyayogera byali tebirina kye bikosa tebyawukana ne biri bye balina ku saawundi neyebuuza ddala ani yandikodinza ate nga ffena batuggyeko amasimu naye bamugyako amasimu alaka bamulikodinga kuba tebabakebera onamugyako ne peeni walaba wangadya wano peeni jajja gye yamuwa ne recordinga bano basise namujunga bamusaba sente wali kwa hotel Africana goyogera oli wawandiika byoyagala naye nga peeni ya maloboozi ge eri mukuga kwana kati osobola okuba omuyambi wa kibishop oli omuyambi wa faaza oba wasaba labirizi naye nga peeni yo bwogirina akugamba munaye buli bye twogera olina biwandiika wano ye nti kale mwogera wali bw'owandiika naye bwe recordinga peeni gy'okuta eri mu kumulikodinga tamanyi tuvola wana abasajja ba gavumenti abasinga tebakwata simu mu mmotoka kubanga basobola bateekamu obumu obulikodinga amaloboozi bulungi nnyo kati n'emmotoka zennyini kati zetugaba nga gavumenti zetuwa bamufuti baani ezo emmotoka za gavumenti muzinyigamu buli kimu kyetwetaaga kubanga tuba twagala intelligence yaffe etambule kati kyembuuza osobola okubeera mu mmotoka tomanyi nti emmotoka kati zirikodinga kati nze eyange eyo ogiraba bwe njikuwa buli kyoyogereramu nkimanya maloboozi ngalina mbanga funa buli kyoyogereramu kati awo ensiwe koze overspying nakyo si kirungi ensiwe tuuse ate we nkuwe emmotoka yange n'ogikoleramu ddiru z'obuyeekera ne bakuyoola ne banjoola kubanga system yonna gy'olaba eyo yonna gy'olaba olaba system yonna eya tracking eyo eri mu mamotoka maki yonna gavumenti egirina batugamba yonna kazi b'emmeero zino zetuweereza gavumenti esigazaako zonna WhatsApp esigazaako amasimu g'okuba olowooza lwaki osobola ogenda n'ogaa nti kangende fune print out ku bino print out wabayo ez'amaloboozi ez'amasimu ez'okuwandiika eza message era ennaku ezo oba kati bikyaliwo nga bw'okuba mu customer care y'essimu nga bakugamba bannaye tukutegeeza amaloboozi go gano gagenda kukwatibwa kituufu bikikyaliyo tukutegeeza eddoboozi lino likwatibwa katambi olowooza lwaki gaba amateeka ga gavumenti kitegeeza gavumenti webyetaagira ejja kubifuna kati fano bino bye twogera eri bali mu kulaba buli kimu kye twogera twogedde ku ki sina bateekayo na waaka ye lwaki ono atunula bw'ati ate nabo basusse nnyo balimba nga yenyamidde nnyo olw'okwata faaza alayika yabadde kyaliwo mukola analysis ku ntambula y'omuntu ku bigambo ku reaction bw'omugamba faaza bamukutte ali yakitinga atya twetaaga omutandika omutambulirako kitegeeza state eno tekuyoola nga tenaba kufunako information emala ekisoboka ate kati gw'obeerayo wekka
egenda okuyola yamaze okufunako information police nti yakoze ekikwekweto mu kisenyi ne yola abanywe asibye bino eyita ku bafaza 3 egwa neyola gwe kati wogenda mukoti nogandi bakuwalana era omulamuza yakubuza ne banna kyogamba gwe wekka gwe bawalana mu bafaza bonna ku bafaza betulina enkuyanja Hassan Nsubuga over spying ya CIA ensobedde sijagalira ddala kati jajja Uganda yensonga lwaki agikumidde ng'erimu emirembe akula intelligence mara ebyokwerinda byensi bye bisingibwa oteekamu sente nyingi ne bwogenda mu America ne bwogenda mu nsi ki security yesinga okutwala sente nyingi kubanga bannansi baba beetaaga emirembe mu ggwanga lyabwe omuntu atambule akole emirimu gye nga tewali amukuba ku mukono kuba kati olaba osobola okuba nga oli faaza naye ng'oteeseteese ng'ogamba nti benkola akakodyo bwe kati nga Masaka neŋŋamba nti ku lutikko ekitovu bomu ekubyewo ng'abantu bali mu kusaba abantu bali mu bikumi by'ebikumi ne bafa gavumenti esobola okugwa ne sente zino ziyingira abafaaza abatatofuna nnyo sente z'ebweru zo ziyingira zitya byonna gavumenti zigenda kukola mulimu ki zikola mulimu ki bagenda okunoonyereza sente wagambye nti za Caritas maddoba balunda bakola ki sije ziraga ewa Bishop Jumba tezituukayo nezijja ku akaunti kati ozikozesa ki kubanga nze nzijayo nnyo sente ku manegulamu ku Western Union naye era bakubuuza onnyonnyola bingi ogenda zikozesa zivudde wani byonnyonnyodde ne biba bya bulimba bo bakuwa sente bonga banootinga kati gavumenti yo omuzinga yokukulya intelligence eyo agamba ogenda kusuubula ngatto zosuubula lwaki wajjayo sente zotosuubulanga ku ngatto akitegedde ngenda kuzimba studio ya MS wayise emyaka 2 bukyanga ofuna sente tebalaba wadde akantu kitegedde kati oziteekawa so ensonga ya intelligence eno okusinga zikuyitamu buyisi yetaaga okubanga ogiwa obudde obumala nnyo abali mu intelligence bawa obudde obumala buli muntu era osanga General Damuliranga ali awo mu office ye naye nga ateekwa okubanga afuna information okuva buli kasonda wetwagenda wali ojjukira egundi ebuyikwe wetwali nga tukola olukuŋŋaana nga luwedde oyinza okola tewalaba mwami yansembere nanga anti aze ndi wa crime intelligence naye wedda ndi wano nga nabalese mukole emirimu kuba nategedde nti mukama wange mwadde mwayogedde sure nali abadde waawo nga simumaye nange mungulire y'okukyemisana era nengamba omwana nti ekyemisana oyo abambega ki bannaye naye nga ali awo naye awuliriza ali mu bantu wali mulowooza be bamukuba be basinga n'okuwagira wano nga be basinga okuwaga power asinga okuba endulu ng'oyogedde okitegedde awamaani naye nga ye ali mukola mulimu gwa gavumenti okitegedde yes yanneeyanjulira naye nga ase mukama wange president ndi wa crime intelligence mwogerako wano kubanga tebamanyi tebamumanyi nti obaki naye nga oyo obeera oli awo MS nga bakunywedde nga tomanyi naani yakuwaddeyo naye nga mwabadde naye wali mu meeting mulowooza mwayise bantu bakukyalo mukole strategy yammwe engeri gye mugenda osuulamu gavumenti era oli gwotuma omuga anoonya weesigira ddala naye n'anoonya naga nti omusajja oli omukubi wa bulooka mwesiga tetalina buzibu bwakuba bulooka wali kumbe oyo yennyini yagenda okunona so kati intelligence si yakuzanya gavumenti ino giteekamu sente zonna ezetaagisa yes wano owulira bulijjo nga America egamba nti Uganda tubalabula mwerinde obutujju kitegeeza CIA ya America ereeta abasajja baayo nawo ne wano ne bateekawo eri mu nsi yonna kati America ebega buli nsi gyekolegana naye bakiyita bagabana amawulire ag'ebyokwerinda okitege overspying tetulabula wano America bulijjo togira polisi n'avaayo naga nti bannange America yatulabudde naye naffe katubeere bulindaala era ogenda okulanga America kyeyagoyogeddeko ng'era bomu ebaluse olowooza America ekola etya intelligence erabule Uganda oba erabule China oba erabule gundi so intelligence eba y'amaanyi ate intelligence yeetaagisa ebyokwerinda by'eggwanga buli bwe bibeera yegeyege kiba kya bulabe ate jjajja kyataddewo ekirungi
nti mu Uganda wano buli omu amanyi buli omu kati mbega wa munne era obeera nango ganti kanso oyo no mugenda mpola simwesi ale nange nengamba ye mweso wemba ndi mu motoka yesimu yange bwevuga nyimyutinga kusinzira ku conversation nengamba nyina okwegendereza yes so bwekityo olaba n'omukulu wenga tomusanga yekubirenga town omwegendereza tosobola kumala gawogera naye oba akatula ku boda ngo boda atandika ndi naye Museveni ono bannange era nze nali ngamba bano abanupa abali banteekako olugezigezi oyo kanso tujja kumuteega nembaga munnange oyinza okufa nga tonnantuukako n'olwekyo saagala weetantale abanupa bali bagenda kuteega ebyokwerinda byange binywevu nnyo biri gulugulu kati njala tugendeke wa Museveni ali mu Buganda yazze mu Buganda mu Buganda China kyalwaniza yo omusajja amugamba yamumalawo dda Museveni gundi yamumalawo Bobi Wine aliwa mu Buganda omuyaga gwaliwo ne gugenda ebintu by'omuyaga tebibeera nga omanyire kankubuulire ekintu eky'omuyaga tekibeera sustainable tekisobola kubeerawo mpaka kiseera kyonna kituuka ne kivaawo kati MS media bwejjanga ya muyaga era mugenda ogira wiki 2 ezidako MS yalaga nga tekyatuweereza tya oli oba ali mu kusubula nnyanya oba kati ali mu kite tumanyi kuba kyajjanga kya muyaga naye kati eno MS gye twogerako eteekateeka omwaka ogujja okutuwa TV okugagaddi kitegeeza nti ekintu kyeriko kintu ekigenda okubeerawo kati Bobi Wine kye yajja nakyo gwe muyaga tegusobera kubeera sustainable tasobola gumaintaininga kubeerawo bbanga lyonna era kati ogwo gwagenda kati olaba jjajja ali mu Buganda olaba nti omanyire kankubuulire abantu tulina okulaba kyekiri kyenkugambye nti tulina okukuuma emirembe gy'eggwanga mulaba Bobi Wine oluusi nga bamukubakubamu butiyagasi naye bw'olaba ebintu byakola ezeggaali ze bye zikola nti bwe ziyitawo olaba kokota ojjajja ali wali ne bamusikako akasimu oli atunda ennyaanya ne bamusikako obusente bwe yakakola ne bagenda nga bayoola buli kimu kati abantu n'akyawane gavumenti ebyokwerinda byange tebimala polisi weeri lwaki tesobola kuyamba bano kubanga eteeka polisi ligigamba muteeka mu Police Act eteeka eriteekawo polisi article y'e212 mu Police Act mwe muli ennyingo egamba nti ennyingo ey'okuna egamba nti omulimu gwa polisi omukulu kukuuma bannansi na byabwe kulaba nti Matiya Sekanja essimu yagisigaza n'ava eka n'addayo nayo nga talina nakweraliikirira ebyokwerinda bye nga binywevu era si bw'otambula naye ebyokwerinda by'obunywevu okitege kakati bwe kituuka mu mbeera nga Matiya mweraliikirivu nti n'essimu yankanjireke wano atuuke n'okufiirwa abantu abandi badde bamukubira okumuwa bizinesi kubanga yeeraliikirira abanaamunyaga poliisi omulimu gwayo ebeegusudde kakati wano kyebeekola bw'eraba abayaaye bagisuseeko obungi ng'etandika obayisaamu katiyagasi kaba katono nnyo okuba tiyagasi tatta talina kyakola onaabamu n'abimaaso n'agwamu n'ogenda oyo singa baali bakufa amaaso Besigye agamba amaaso ge gafuna ekizibu lwa tiyagasi naye kakati mmwe abatayagala bakuba tiyagasi temukola fujjo naye abayaaye ababeeri alina kyasobola okufunawo wano agenda kufunawo ebintu bingi kati nga nze pulezidenti wa Buganda First ekyandeeta kulaga pulezidenti Museveni abo abamuliraanye bye batasobola kumulaga okitegeera nakunyumiza ku pulezidenti wa America John F. Kennedy bannamawulire nga bamubuuza mu press conference nti baminisita ne paalamenti naffe singa Katonda avuga nti londako kimu ky'oba osigaza mu America naga nsobola okusigaza abamawulire kuba bajja okundaga ekinnya minisita tajja kukindaga era minisita bw'anaategeera nti olwo oluguudo lulimu ebinyaagana mumuyise wali awaweweevu kubanga amanyi nti ajja kufiirwa omulimu nga te minisita w'ebyenguudo kituufu so munnamawulire ajja kireeta nga bwe kikola ki nga bwe kiri yes kati ffe nga Buganda First twasalawo tugambe nti bano abagezezzaako okukyayisa jjajja ate nga tukimanyi bulungi nti Buganda bwe musingi gw'okuleeta gavumenti ya Pulezidenti Museveni kati tusobola kubeera nga tufuuse bannamba lujega tufuuke engajja be yeebakira emikono netamanya nti waliyo ababbi abasobola okujja so tuteekwa okuba nga jjajja tumubuulira nti kino kye kyetaagisa
wano sente za PDM bazibba zineze emyoga bazibbye sente za abakyala ezaggulo zeetaaga okugibwako emisinga abakyala tebalina byapa na ndagano za kusinga ate mu banka kubawa sente okitegeera kubanga bano bo kye bakola bano ababbi bo bamugamba nti tutekewo omusingo ku bakyala bantu nga bamulowoozeseza nti abakyala bakulakulanya nere balina n'ebyapa kati bwe kibeerawo ekyo bano abali mu gavumenti abakyala bano ab'amaanyi abali eyo mu ministries biki abalina amataka ate be bagenda okola ki okugjayo sente ezo bano bamaama abookya kasooli abali ku abasiika chipusi wali abatunda kabalagala babandi badde baganywa mu kasente ako ne batakola ki ne batakafuna kati ebyo bano bakajajjata tebasobola kubimugamba so nga Buganda First ne tuvaayo kubanga ffe twagamba tujja kolegana ne gavumenti oba General Muhoozi yazze oba President Museveni yaliwo ffe tugenda kolegana ne gavumenti yo nejja kulwa abantu baabwe ati mwagaze ku nkungana za President Museveni mu Buganda ati tunaba kugendayo ku nkungana ze naye twamwaniriza mu Buganda naye tujja kumusinkana mu ngeri ez'enjawulo ne ku nkungana tugendayo kubanga abantu bafa aba Buganda gye bali kati yo yatandikidde mu Bende leero ali kiboga kya Nkwanzi naye abantu ba Buganda gye bali naye nga ffe abakulembeze tujja kumusinkana nga ffe abakulembeze mu ngeri eri official si kulaale mu ngeri eri official okwongera okula nti bino ebintu bimugamba one on one abitegere n'ekiwandiiko kyaffe wadde kyamutuukako twongere okukimuwanga ne solution mweziri yes gye twabadde Bukulula naye nga eddwaliro lya Bukulula Health Center 4 abakyala buli mukyala ajjawo bamusala kitumanyi kwe kiva naye nga bajjako emitwalo agaaga okubasala abakyala okubalongoosa nga bazaala naye nga batugambye nti dokita akuli eddwaliro eryo ayina gwakolagana naye bali essente ezo ez'okusala abakyala naye notamanya nti ebiseera ebisinga omukyala bamulongoosa nga azaala abajja kubeera wakulongoosa mpaka ate n'obulamu bwe bukendeera naye lwaki omukyala asobola okusindika obulungi omwana we mumulongoosa kubanga mwagala okumuggyako tuli mu kumaliriza badde ogamba tumaliriza n'olwekyo nti mu Buganda tugenda kusinkana President Museveni nga executive ya Buganda First naye nga abantu baffe bangi eyo gye bali era ku nkuŋŋaana ze babeerako naye abantu batwetaaga okulaba nti tumusinkanye nga executive yaabwe nga obukulembeze bwabwe then ne tumwendoosinga mu butongole nga Buganda First nti oyo gwe tukola ki gwe tuwagira agende mu maaso kubanga era yaliwo olw'ensonga nti oli gwe twali tugamba nti naye tusobola okutuulako naye yali Masaka naga nti nze ebyokunangirira sibisuubira kuba n'ebyokuwangula kati ne tumanya nti tusigazza candidate omu yonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Council Nsubuga tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera awangaale nnyo awangaale baffe